bwe boogera ku validation meeting esembayo nze ndowooza mu policy formulation naki obeera otuuse wali wennyini nga kyekisembayo nga ekintu kyali kizege mazima matuufu kyali kituuse bw'otunula ebbaluwa eno owulira ki oba omuntu ategeera kyatulaba sobola omutegeeza ki ekisookera ddala olina okwetegereza ennyo olutalo luno lutuzze nga tulwana olwa religious policy gye luzze nga lutambulamu kuviira ddala nga bwe nzijukira kuviira ddala mwaka 2017 ng'omugenzi Lokodo waali ne weetegereza omwaka 2020 mu gumu awo ate kati weeyongera okwetegereza 2025 nga tuyingira akalulu kugiddera ebiseera ebyo okutunuza mu season gye tulimu nti abakulu abo baagala nnyo okuleeta ekiteekateeka ekyo oba enjogera eyo nga tunatera okuyingira akaseera k'akalulu so bwe twali tuyingira akalulu ka 2021 ne batandika okutembeeta etteeka eryo nga bagamba kati tukoze consultation naye nga baagala okuteekawo embeera kubanga bo batunulidde nnyo ensimbi nga bwe tuzze twogera mu program omulabi alina okutegeera program zizze nga twogerako tuzze tubalaga bwe baali bakoze budget nga basabye ensimbi empitirivu ennyo I think obuwumbi bwali 13 ate nga bugenda kukula okumala span ya myaka 5 paka 2029 nga by 2029 baali baagala bire nga balina obuwumbi obutakka wansi wa 2 nga bo kino bakikozesanga mu watu okufunamu ensimbi okuva mu gavumenti okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe bye tusuubira mu kulaba okwaffe nti bikyamu naye ng'ate bo balabawo kasente so okulwana kuno kwe tubaddemu omulabi alina okutegeera enjawulo ebaddewo luli n'enjawulo eriwo kati nti luli bazze nga boogera nti no kakati tukyali mu consultation tukoze consultation era bw'osoma etteeka lya Lokolo 2019 likulaga ne consultation yakolebwa meeting oba zaali 13 imagine eggwanga lyonna ogenda ku legislatinga okukwata ku bantu abatakka wansi wa miliyoni more than 90%. Yes. Kakati n'okola meeting 13 zokka toyogedde biki byava mu meeting toyogedde agenda yali ki abani abayitibwa biki emwayanjulwa minutes zaali ki recommendation zaali ki so toyinza kwogera ku consultation nga musumba bwayogedde nga lutunulidde nti otagetinze target population gyogenda okulegislatinga togiwadde chance kwogera ku nsonga ekwata ku kyogenda okulegislatingako so njagadde kusigira ekifaananyi nti seasons etulimu ze baagala ennyo okutagetinga kyova olaba naffe Mukama yatuwa amagezi nti naffe tukozese season eno gye balimu kubanga ndowooza Omuganda agamba akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bugere nemwenkanya evvumbi kaakati naffe leero basanze kibayita abalokole tulaba edda twasanyukanga leeta bwe yavangayo ne bagamba tuyimirizza olukiiko ne tugamba tufunye obuweerero kaakati katuddeyoko tusiriikirire ku luno tetugenda kikola kubanga ekyo ekifuula ekkanisa n'abakkiriza n'eddembe lyaffe ery'okusinza okubeera eddaffe ennyo mu Uganda yaffe eno